Ebaluwa ya leero nayo olwakadde tujja kuba nga tugifunza kati mukwano gwange agamba bw'ati ina akatabo kalwaki nze ke nasomako akampaliriza okujja wano wadde nga wabaddewo obuzibuzibu simanyi bwe mbitandikira munange bw'agamba simanyi bwe mbitandikira kubanga ndi mukattu ndi mukyala akyali omuto mu myaka nandyagadde nnyo nyini ddala okwogera ku bibadde mu bulamu bwange naye bwe ntunula bwe nti ndabanga awatali nnyo kipya oba bipya oba kikinyinza kunnyonnyola sirina nnyo kyakuyiga mu bimabega oba mu bifa ku bulamu bwange era nsaba munzikirize ntandikire oba oliawo ku buzibu kakati agamba bw'ati oluvannyuma lw'okufuna omwami wange yansiima nange ne musiima twali tumaze akabanga nga tukolagana tuwuliziganya oba nga twagalana naye nga siri wuwe nali mbeera waffe era nga nkyali waka naye nga tusisinkana munange agamba nti oba oliawo ensonga enkulu lwaki saasobola kubeera wuwe naye ng'ate tuwuliziganya tusisinkana twagalana yali yanzikiriza ewaffe ewaka nga kizibu okumala gavaawo n'ogenda okwefumbiza okusinziira ku nzikiriza yaffe ewaka baali baagala nnyo nfumbirwe ava mu kanisa yaffe oba mu nzikiriza yaffe nange nakyagala naye yambula ate nga bano abalala bombalaba nnyo bangi abaali batali ba kanisa yaffe nga bangi ddala kaakati sijja kulimba naddamuko emabega mu byeyakusinza nga siri nnyo mujumbize newankubadde nga munange oli nali ngezaako kumukusikiriza abeere w'ekkanisa yaffe naye ate naye nga nsika naye nakkiriza nti ajja kubeera era ng'alaga nti enjawulo si ey'amaanyi nnyo kale ng'alaga nti si ey'amaanyi nnyo naye ng'alaga nti ajja kukkiriza ajja kujja yalaga obwa seriyasi ng'ayagala kujja kukyala waka era basooka ne bagiramuuko naye ne babuulirirwa nti omwana bw'abanga afunye munne ate nga mutwala mu ngeri ebawesa ekitiibwa tewali ensonga lwaki muyinza ate okubaako byemugaanagaana abazeeyi baali bagezaako okulaba nga ebintu birabika nga batayagala bigende mu maaso naddala taata yayitayagalira ddala nga yawulira yagala muntu wa kkanisa ate ke yali alabye nga nange amaanyi gagenze ganzigwamu yali abiganye naye bwe yabuulirirwa waliwo omuntu omu mwami gwawuliramu ennyo mwami ono omuntu wa buvunaanyizibwa ate ensonga zazikwata mu ngeri ya kikulu era musajja mugezi ddala njagala nnyo abagezi ate nga bagatta ebyo manyi amagezi okutegeera n'okumanya juzi twali wano ne omuto wange n'abyawula mu kuyiga kwe twali mu ABC ku Sande naye n'abyawula omukugu ono ate nenyongera okubitegeera nange okubyewuunya ng'obitunuulidde nga byonna bikulu bituufu newankubadde waliwo ekiyinza oba okusooka kinne waakyo omwami ono alina engeri gye yakwatamu taata mu ngeri y'amagezi ng'amuyise wala wanga era ebigandidde ddala naye ng'amuyise wala genda okkakkana ng'akkiriza taata ng'akkiriza
newankubadde yakirabanga agenda okuswala mu b'ekkanisa naye oluvannyuma lw'okubuulirirwa yakitegeera era nakkiriza. Kaakati munange omukolo gw'okwanjula ne gujja gubaawo ate ne gubeera bulungi ddala. Yes, so nga n'embaga teyalagibwa mu bbanga lyewala nayo ndeeteekebwateekebwa era neebaawo era yali nnungi newankubadde nga ab'oludda lw'omwami era be baategeka buli kimu kyali ku sayidi yaabwe. Ebintu byali bingi, bimu nga tebisanyusa mu bamuzeeyi n'abantu ekkanisa abaaliwo naye kale embaga yaggwa era netugimala bulungi. Kaakati twali twafuna aw'okugenda okuwummulirako okwo ennaku nga 5 mu honeymoon tugenda kubeera ennaku 5 eyo sayidi eyo kafo kaali kebbalibbali naye nga si kabi twabeerayo olunaku olusooka era twalumalako bulungi olwokubiri nalwo. Kaakati twali tulina kubeerayo ennaku 4 naye olunaku olukeesa olwokubiri kiro twasooka ne tubeerakaawo ne tulaba ku bayimbi abayimba abo kubanga waliwoko ngeri y'ebintu ebibeerawo tubeerabeerawo kaawo. Twamala ne tugenda tuli ekiggulo kyaffe ne tugenda mu ruumu yaffe. Kaakati twali twakabeerayo bbanga lyali ndowooza oba ssaawa nga 2 kyeŋŋamba kuva lwe twayingirirawo ne bakuba essimu aba woteeri ng'owayagala kwogeramuko n'omwami. Kaakati mwami n'afuluma era ogenda okufuluma ate ng'oyo ali awo oli yakuba essimu yali mulala naye nga azze okugana naye ali ono ku mulyango gwaffe. Kaakati ava amugamba nti sebo twagala kwetonda amukkirize tubawe ruumu endala. Ruumu eno twagibawadde naye nga waliwo nnyiniyo. Kati omwami ekyo n'atakikkiriza nti ruumu zonna zeezimu twagisuzeemu era mwetuli ate lwaki ogamba nti waliwo omulala yegisasula. Kati omwami n'asooka ayogera mu bukakkamu ng'agamba nti tukkirize tukyuse basobola n'okutuwa esingaka kweno naye tukyuse. Omwami n'akalambira nnyo nti naye lwaki ani oyo kiki. Mwami yagezaako mwami nalabika nga agaanye era nawulira nange namuvaako omugongo wano nga mpulira. Mwami n'agaana tuyingira kentusigala nga twebuuza gyogonna bakyeri bintu byaffe twamaze dda okubiteekaawo buli kimu kati tubitambuze tutya ate tugende mu ruumu endala. Ani oyo era asasudde ssente mmeka twayompayompa mukaawo ffekka olinga agenze naye korona oli yakonkona bukonkonyi teyakuba nasimu yakonkona bukonkonyi. Tubuuzaani gamba nti maneja kati atono nga mulala kati bwe yajja n'atugamba era n'ayogera nti sebo nze maneja w'ekifo kino twetonda olw'okutaataganyizibwa tetutera kukikola twakola ensobi naye ruumu eyo nyiniyo agyetaaga tajagalamu muntu yenna agyetaaga. Era mwami n'ageza okukalambira n'amugamba nti kituufu tatera kujja
ensonga lwaki twalowoozezza nti anajja oluusi amala ebbanga ddene naye mutusaasire busaasizi. Mwami nambuuza aluwa, namugamba nsaba okola ekyo. Namunyonnyola ebintu byaffe biki nakangenda kubawa abantu abagenda okubayambako byonna bye mwagala. Nembadde nsaba obutasukka ddakiika seyatuwa tubeere nga tugivuddemu, ne batuwa n'eddakiika. Ebyo byatabulya ddala omwami. Era twali tukyali kulindako nga mwami oli bwe yagenda n'aleeta abagenda okutuyambako ku bintu, kugamba ng'ensonga eri siriyasi. Kale nali siina nnyo kiri awo, sifuddeeyo nnyo. Kale bo batuwa endala baba bagambye bagenda kutuwa n'esingako awo, nze nga sibiriiko nnyo. Naye omwami nga ye kimuluma alaba nk'ejjoogo siryagala kumujooga. Oyo yaani tumaze okwala enjinga ebintu byaffe bulungi, kakati byonna we tunaabisombera biki. Mwami yayomba naye era zinamukakkanya nemugamba katukkirize kati ekyatuleeteramu obuzibu kutupapya nte kutupapya. Naye ne tukkiriza ne batusengula ne batukwatirako ne batutwala mu luumu endala. Twabeerayo naye tetwali basanyufu. Kale twalabanga abayisiddwamu amaaso ate nga baali batuwadde ekitiibwa eky'obugole mu kusooka, buli kimu baakitukolera bulungi, naye nga twebuuza bano abatali bagole be baani, ate nga lw'omusigamba nti eryawo ya bbeeyi nnyo kiki. Kale twebaka n'obusungu bwaffe. Kati omwami n'awulira nga yandiyagadde nnyo okulaba ani oyo efaanana atya, era enkeera yafuba nnyo naye tetwalaba ku muntu. Naye waliwo omukyala gwe twalaba. Omukyala oyo twamulaba naye tetwamwetegereza, yayingirayo mu luumu eyo. Kaakati awo wetwali tuyita nga bukkirira buuti amadaala wudda. Omwami anyumiza bwe yali ayitawo agamba nti alabika omuntu oyo wafujjo. Omuntu oyo alabika egamba oba wafujjo. Lwaki agamba effujjo? Bwe yali ayitawo bye yawulira kwegamba nga bano tebalowooza nako nti wano waliwo abantu abalala abayitawo, ate nga n'oluggi lulabika nga ogwo lwali lutasibiddwa nnyo, n'eddirisa lyali terisibiddwa nnyo, kwegamba nga sirisibe. Naye nga embeera yaabwe bw'oyitawo weesittala kubanga balinga abatamanyi nti wano wayitawo abantu ab'engeri ezitali zimu, ate nga n'abamu tebali ku ebyo ebyabaleese. Kati ekyo kyatabula omwami era kimunyiiza nti alabika be bano abenzi, kwegamba baba basajja abenzi oba baki. Ne tubyogeramu nebikomaawo. Kaakati nze eri wansi navaayo mangu nezijja eno naye n'ebyokuteekateeka, waliwo n'obuntu bwange bwe nali njagala okulaba. Navaayo mangu, mwami n'asigalayo eri wansi wali abayimbayimba n'ebirala ebisanyusa. Kaakati omwami ono kirabika bwe yali ayambuka ng'akomawo n'awaliriza, kubanga yali yayagala nnyo okulaba oyo mwami n'awaliriza ng'ayagala kulaba musajja oyo n'effujjo lye lyakola. Omuntu nga bw'aba ayitaawo awulira ebigenda mu maaso, ndowooza omwami eyagala alabe, eyagala alingize, kisaamanya oba yagula luggi oba yagula ddirisa. Kati ekyo tekyategereka, mba ndi awo. Omwami n'ajja ku sipiidi y'ekika ekya waggulu, yenna ng'aweekeera ng'omulaba yenna atidde.
kyavangamba kyendabye mukyala abantu bana batugoba mu lumbu kyendabye kakati nga tannaba kwatula kyalabye n'akanuka n'akanuka nalengezaawo okubaawo enduulu ate nadda engulu n'atereera n'abanga atunula bulungi alaba bulungi waali mubuuza kiki asirese kiki amagamaga kiki atunula waggulu kugamba n'abeeraawo era ngenda okuyita aba woteeri ne bajja ne bamulaba okusooka ng'alinga afunyemu obuzibu era kye baakola kutufunira ntambula atwalibwe mu ddwaliro mangu nnyo ne tudduka mu ddwaliro kakati bambuuza nange bambuuza sibitegeera byabadde ayogera tabimazeeyo tubuuza kiki kiri mu luumu wandi bano okugenda okubabuuza bagamba ffe tetulina kye tumanyi ogenda okubuuza baani abapangisa luumu eyo ate tebaagala kubyogera gamba buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe tetuliwo okugenda nga twogera bapangisa luumu kati ate ng'omwami ki yakomyeko ng'ayogera era awo we yakoma taddangamu kwogera kigambo kyonna atunula butunuza ati alinga atategeera tasobola kuwandiika tasobola kukola kintu kyonna abeeraawo naye mulamu tayina nti oba wano wamuluma era oluusi bw'oyogera naye abitegeera bw'aba ayagala kugenda manju agenda oluusi n'akugamba n'omuwerekeraku ebitala byonna asobola okunaaba naye kati embeera zakyuka abeeraawo ate oluusi n'abeera nga takyategeerera ddala oluusi neyeyonoonera n'okweyonoonera ate olumu n'abanga ategeera tasobola wadde okubaako kyonna kyayogera naye atunula butunuzi bw'ati n'okuwulira awulira naye ng'alinga atategeera kwegamba embeera yatusukkako embeera yayitawo bingi ebigezeddwako era ebikoleddwa n'ebimu nali siina maanyi mu byo kubigaana kubanga bali ate bo baali si bakkanisa wadde ng'ate omwami yali alabika nga ye ekyakikiriza nga alabika nga akyuse era nga yeeyita wanzikiriza yaffe era n'okusaba tusaba naye eno kwegamba ne binagezaawo kubannyonnyola nti byonna baabigaana obaawo ebikolebwa bingi gye bamututte wangi naye embeera yagaana nasoma ku katabo kana aka lwakinze ate era nalinga mpulira lwakinze naye bakadde bange ne bambaamu amagezi bo nzi kyenfuna okusabirwa kw'enjawulo wadde bali bayinza obutakkiriza naye Prime Radio eyinza okusala amagezi gonna okulaba engeri gyeyinza okusabiramu omuntu ono oba oliawo nadda mu mbeera n'atereera nebiyalaba yabimanyi bali abawoteeri balaga nga batalina bokye bategeera ku bitwogera naye ng'embeera bwenjogedde bwete bwe yali ddala tusaba kutusabirako kyekyoka tusaba kutuwerayo saala kubanga mbeera bwetyo si nnungi gezezaako naye amaanyi gaffe gonna gali ku radio kubanga yinza okutaasa embeera eyo obwesige bwaffe bwonna bulimu abasabi mutusabireko embeera eyo yonna tusobola okugwawo tumanyi nti omulabe sitaani yaleeteye embeera embi naye bwemuba musobodde otusabira tusobola okugwawo kyekitulese ku Prime Radio tulina amaanyi g'abasabi mmwe tuze tuwulira Prime Radio zeyamba abantu abafunye obuzibu obw'engeri eyo naye nga bafuna okuyambibwa nga batuse ku Prime Radio naffe kyekitulese tuyambibwe era tulina essuubi nti tugenda kutereera era tugenda kuyambibwa njagala kugezaako kugerezeganyako naawe kitaawo mu bufunze mukwano gwange nti akadde okalaba olwaleero katukoze si kirala munnange wangisemu
jebale sebo. Sebo nawe jebaliko. Sebo webale olebbaluwa gyetusomeddeeyo naye nze ekyakuyiga kyenfunyemu nti twewonge nnyo emikono gya Katonda. Mukadde ebifo bingi bye tugendamu naffe abakristaayo naye ebifo ebyo oluusi nga byetooloddwa amaanyi g'omulabo, oluusi nga baawongebwa ebifo byawongebwa. Oli mutuufu nnyo. Kyandibadde ky'amagezi nga tunaba kuyingira mu kifo kyonna okusooka okwewonga mu mikono gya Katonda n'okusabira ekifo ekyo. Kozi mukadde akasembayo n'ennyumba zetuyingiramu kati kali wakyaliwo abali mu mbeera z'okupangisa. Oyingira mu luumu nga erimu ababadde bagirimu oluusi neyagizimba alina engeri gye yagiwongamu. Twandibadde tweteeka nnyo emikono gyaffe. Tunaba kuteekinga siteepu yonna mu bifo eby'enjawulo bye tutazimba na mikono gyaffe kuba abaabizimba tetumanyi engeri gye baabiwongamu. Yesebo webale nnyo. Kimanya. Oteesezza nno bulungi era ne bwe nandikomye ku gwe wekka kiteese okugamba obadde ojjeeyo amakulu g'okuyiga. Tutambulira mu bintu ebitali byaffe bye tutamanyi bwe baabikola n'ebigendererwa byabyo. Singa tulifuna omukisa oba oli awo oba guliba gutya naye gusuubirwa. Bimu biyinza okuvaayo biyinza obutavaayo naye ne bakunnyonnyola lwaki baatandika ABF Adventist Business Service. Singa oliwulira ku lecture ze baatuwa lwaki twasalawo gani abantu baffe katuweziike olumu mubaamu ensonga naye bw'olifuna omukizo okubitegeerako ono kyagamba nti bannange byetali byaffe wabeerewo okwegenza wabeerewo okusaba ng'okikozesa ng'okiyingiramu n'okukyetegereza fine munnangale ku simu. Hello. Yesebo. Hello. Yesebo. Nagera kama nusu mwenga chaita maswaka. Yesebo. Mbadde nteza. Twandibadde twakumanya gw'omusajja ati siko twandiko tekyosanga mwenda tumusalirako okusaala mwenda ebeekola nnyo. Kale kankuweeko erya Yozefu. Kankuweeko erya Yozefu oba Joseph. Munnange ali ku simu. Bw'oba toyogedde munnange awo mba nvuddewo kubanga akadde tekakyansobozesa kugumiikiriza mukwano gwange. Oyo naye taliyo Prime. Taata. Wangisebo. Kulamusizza munnange. Nange bwentyo sebo. Ebaggala katudde entebe. Ebiseera ebisinga tuyita mu kusoberwa. Ate omulabe takubuulira nti leero lwajja. Kituufu. Naye ttiimu yammwe okukwata ku musajja oyo. Naffe nga bwe tumusabira. Yesebo. Naye kinkutteko nnyo mu bifo ebimu bye tugendamu. Kubanga munnange situmanya. Wow. Kale sebo. Akichwale kyakuyiga kinene. Ebifo byonna mbuba bigendamu n'okusaba bibeeremu n'okusaba. Kikulu amaanyi ago gabeere naawe olwo ebintu oluusi bituwambagatana nabyo nga si byaffe ne wisanga nga ate bitambudde naffe n'abantu babikola nga